tusalidwako Uganda Police gwe yakatwegatako tusalidwako Uganda Police tetumanyi kikiddako mukwano gwange konvoyi yaffe esalidwako Uganda Police gwe mukwano gwange atulaba tetumanyi kiki kiddako akadde kano naddala nga Uganda Police etandise okubeera nga etusalako mu kadde kano tulumbiddwamu sharing ayita munno sharing ayita munno mukwano gwange atulaba tulumbiddwa Uganda Police tetumanyi kikiddako ndaba nga Segirinya Muhammad bamaze okubeera nga bamussa wansi sharing ali ku the updates online page ze Sweet Apple oluvannyuma tusalidwako Uganda Police mukwano gwange ndaba tusalidwako Uganda Police wane bwayise mukwano gwange atulaba tetumanyi kikiddako tetumanyi kiki kiddako muganda wange atulaba Uganda Police emaze okubeera nga etusalako bamaze okubeera nga bakwata musajja waffe Segirinya Muhammad ne bamussa wansi mu motoka. We don't know what's going on, ladies and gentlemen. Tetumanyi kiki kiddako ndaba nga abavubuka batandise okubeera nga beekyanga wano abavubuka batandise okubeera nga beekyanga makanika ba wano bagamba nti tolina gyotwala Segirinya Muhammad Uganda Police tetumanyi kye mutwagaza mu kaseera nga kano nga tuli mu kusanyuka ate ne muteekawo embeera y'okubeera nga mutulugunya bana Uganda. Sharing ayita muno Segirinya Muhammad is under attack. Yes, Segirinya Muhammad is under attack. Tulaba nti abamakanika be bwayise teka munawe tulabanga amanyi g'abantu gamaze ne gasinga Uganda Police amanyi g'abantu Teka buluno. Playing. Tulabanga Uganda Police tugisinza amaanyi mukwano gwange ali ku the updates online page. Sharing ayita muno. Uganda Police tugisinza amaanyi mukwano gwange. Webale nnyo kusaba people power emaze nekola. Sharing. People power emaze netusinga amaanyi. Nenga ndaba Uganda Police etandise okubeera nga etuwerekera. Tetumanyi kigenda mu maaso. Uganda Police tetumanyi kigenda mu maaso. Olunaku olwaleero Uganda Police mukwano gwange tetumanyi kiki kigenda mu maaso. Gwali ku the updates online page. Sharing ayita muno. Segirinya Muhammad is under attack. Segirinya Muhammad amaze okukwatibwa n'ateekebwa wansi wa mmotoka ye. Tetumanyi kiki kiddako mukwano gwange. Tetumanyi kiki kiddako naye nga amaanyi g'abantu gongedde okulaga nti Segirinya Muhammad aseemu nabeera nga asobola okutukwasa Tereza eriyo naawe. Tetumanyi kiki kigenda mu maaso. Segirinya Muhammad ateereddwa mu mmotoka ye wansi n'abasirikale aba Uganda Police mukwano gwange atulaba naye ng'abantu abasuuzizza babadde bagala muteeka ku kabangali abantu ne bamusuuza abantu. Sharing ayita muno nze Sweet Apple the updates online page. Mwebale nnyo abantu bakawepenos amanyi ge mupulaza abantu be bwayise awo ngawe batemera emmotoka. Mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutaddewo amaanyi naye nga tulaba nga buli kimu kyonna kimaze okubeera nga kisanyalala akadde kano. Tulaba nga Uganda Police sharing tulaba nga Uganda Police ekiriko tetumanyi kiki kiddako mukwano gwange. Segirinya abuziddwawo mukwano gwange tetumanyi wawa bamututte. Segirinya Muhammad abuziddwawo mukwano gwange tetumanyi kiki kiddako. Tulaba nga Uganda Police etuliko eyagala kubeera nga naffe etukiika. Tulaba nga Uganda Police naffe eyagala kubeera nga etukiika. So tetumanyi kiki kiddako. Afande tugenda waka afande. Afande tugenda waka afande.
tulaba nga tusaliddwako baganda banga bali ku the updates online page tumaze okubeera nga tusalibwako emmotoka gye tubaddeko ey'ebidongo tumaze okubeera nga tusalibwako mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Esimu emmotoka esimu ejijje eri wali wesimu yange kogiina gimpe mutwale emmotoka eyo. Tumaze okubeera nga tusalibwako obudde bwonna tusaliddwako muganda wange atulaba. Emmotoka yaffe ey'ebyuma emaze okubeera nga etwalibwa Uganda Police. Emmotoka yaffe ey'ebyuma police emaze okubeera nga nayo egikwata. Segirinya Muhammad naye akwatiddwa akadde kano kenyininyini. So embeera mwe tuli sharinga free Segirinya Muhammad, free Segirinya Muhammad, free Segirinya Muhammad, free gende ne motoka terera olioke terera emotoka yaffe ey'ebidongo emaze okubeera nga naye ekwatibwa. Segirinya Muhammad naye akwatiddwa etwaliddwa ku Kawempe ku poliisi, etwaliddwa Kawempe ku poliisi. Mukwano gwange atulaba sharing ayita muno banga baleka banga nedda yimira vaako gwe maka vaako naawe vaako maka alibora zoze nazo Segirinya amaze okukwatibwa piki kyekola jankugeneze wali nkola ndi mutiraddeko ate bano bavuye kanti tula Segirinya twende polampola naye gatubere mabega So embeera bwetyo bweri. Emmotoka yaffe ey'ebidongo emaze nayo okubeera nga ekwatibwa. Emmotoka yaffe ey'ebidongo emaze okukwatibwa. Segirinya Muhammad naye akwatiddwa. Sharing ayita muno. Tetumanyi kituufu ki ekiddako. Twagobanye tambula mpolampola kitegeera distance twebereremu ati. So embeera bwetyo bweri. Segirinya Muhammad amaze nayo okubeera nga akwatibwa. Emmotoka yaffe ey'ebidongo ekwatiddwa n'abaana abagibaddeko ndowooza mugira abagitwala Kawempe ku poliisi. So embeera mwe tuli mu kuyita obudde buno tetumanyi kiki kiddako oluvannyuma lwa byonna. Tetumanyi kiki kiddako oluvannyuma lwa bino byonna naye nga we are under attack. We are under attack. Tetumanyi Segirinya kati wo bwali amaze okubeera nga abuzibwawo. Tetumanyi Segirinya Muhammad wali akadde kano amaze okubeera nga abuzibwawo. Ate n'emmotoka yaffe ey'ebyuma naye bamaze okubeera nga bagikwata. Emmotoka yaffe ey'ebyuma nayo emaze okubeera nga ekwatibwa. So we are under attack. We are under attack. Tetuli fulungi. Eyo embeera gye tulimu obudde buno. Driver waffe ne MC bamaze okubeera nga bakwatibwa. Abantu abadde mu ssanyu batukwatidde wali ebwayise mukwano gwange atulaba. So free Segirinya Muhammad, free our car, free Segirinya Muhammad. Emmotoka ey'ebidongo yo eri wali erinywemu omusirikale wakati. So eyo embeera eriwo obudde buno naye nga kibi nnyo. Abawagizi baffe bodaboda abasinga obungi nabo bamaze okubeera nga bakwatibwa. So eyo embeera mwe tuli obudde buno. Eyo embeera mwe tuli obudde buno. Sharing ayita muno. Sharing ayita muno. Free our disco, free our disco, free our omudigido. Omudigido gwaffe bagukutte. Omudigido gwaffe bagukutte. Segirinya Muhammad naye bamukutte. Buli omu ababana bodaboda basinga obungi bonna bakwatiddwa wali ebwayise. So eyo embeera eriwo obudde buno. Eyo embeera eriwo obudde buno. Tetumanyi kiki kiddako. Tetumanyi kiki kiddako oluvannyuma lwa bino byonna. Tetumanyi kiki kiddako. Katulabe waje babitwala sobola okuba wa lipooti ennungi. Keep distance. Tetumanyi kino kiggwa kitya. After all tetumanyi kino kiggwa kitya mukwano gwange atulaba. Sharing ayita muno. Rest in free Segirinya Muhammad. Free Mr. Update. Mr. Update amaze okubeera nga akwatibwa. Bogobe pola.
Mr. Update amaze okubeera nga akwatibwa tetumanyi kiki kiddako after all tetumanyi kiri ekiddako free hour omudigido gwaffe gukwatiddwa gwe tubaddeko gwa Kyagulanyi Ssentamu ne Mr. Update gumaze okukwatibwa amaanyi gabadde mangi nnyo wano mu bitundu eby'ekawempe poliisi tesobodde kukyebeera nesalawo okubeera ng'ekwata abalwanyi baffe Free Muhammad Segirinya Free Muhammad Segirinya Free Mr. Update Free Mr. Update abantu bonna jjo batambudde why Mr. Update today abantu olunaku lw'eggulo bonna batambudde naye kikwewuunyisa nti Muhammad Segirinya ate yakwatidde olunaku olwaleero bakazi be Bashiri bonna batambudde ba Alan Sewanyana batambudde tetumanyi lwaki ffe bano abasajja batulinako ettima oba amaanyi ge mangi simanyi naye nga tubadde tukyatambula bulungi kyenkana kuva ku makya tubadde twakutunakozinga jaamu yenna abasajja batubase mu mbeera enzibu ennyo twagala kumanya wa ebyuma byaffe gye bitwaliddwa kikakasiddwa nti bitwaliddwa ku Kawempe kikakasiddwa imirira wano kikakasiddwa ndi seefu naye ebyuma byaffe bikwatiddwa abaana bakwatiddwa n'ebidongo byonna ne Muhammad Segirinya byonna bikwatiddwa mukwano kakkana beeramu anti beeramu free Muhammad Segirinya ebidongo kikakasiddwa bulungi nnyo nti ebidongo byaffe bimaze okubeera nga bitwalibwa ne Muhammad Segirinya atwaliddwa Kawempe ku poliisi bamukwatidde akadde kano so tugenda kusooka tuveekoko katono ate tugenda kubeera nga tudda tukuwe updates ez'enjawulo lwaki abantu baffe bakwatiddwa era baliwo awatuufu naye nga tukakasizza nti ebidongo byaffe bitwalidde Kawempe ku poliisi akadde kano so tugenda kubeera nga tukomawo twongere okubeera nga tubaweereza nate tusobole okulaba entambula gye tugenda okubeera nga tutambulamu okubeera nga tununula abantu baffe mbaagala nnyo mwebali nnyo okukomera ku updates online page ebidongo byaffe bikwatiddwa era ne bitwalibwa Kawempe ku poliisi Kawempe division police gye bitwaliddwa ebidongo byaffe naye katongere okubeera nga tusabira Honorable Segirinya Muhammad asobole okubeera nga akola ki nga bamuta n'ebidongo bye n'abaana be bakutte bonna mwebale nnyo okubeera nga mutuwuliriza Free Mr. Update mpostinge wonna Free Mr. Update mbaagaliza olunaku olulungi tujja kubeera nga tukomawo nate twongere okubeera nga tukwasaganya wali wonna neyo mbaagala nnyo mbeere bulungi mweraba